tusazeewo leero tutunulire kye bayita radio ye kabaka w'ebyempuliziganya mu ggwanga Uganda. Enkolagana ne Chameleone eri etya kati? Si nnungi. I'll be open with you. Mwabataagala sasula kyokka ku nkomerero y'omwaka bu kampani ekoze amagoba mangi. Ekoze amagoba mangi ani senta situtte. Oyina okukkiriza nti Simon yansinga. Sina nsonga lwaki nkuyoola ebigere. Sina nsonga lwaki unjogera kino na kiri. Omanyi abantu bagamba nti abamawulire tusabiriza nnyo. Naye waliwo kye bayita economies of scale. Yeah, man. Advantages z'ofuna olw'obunene bwo. Ku radio olwokuba is a game of imagination and perception. You create perception. Abantu webweru balowooza you over 70 years or 60 years. Ngenda kuweza emyaka 4 enafumula. Oliko Star FM chena musanvu katonyeze 5 chena mukaga katonyeze 9 emyenye y'eggwanga program court ya maka omulongo babire Sara gemanyi wabyerabira tomanyi nti no muzindo gwa omulongo babire Sara kemanya gange wama nkwaniriza nnyo mu program ya court ya maka special court ya maka erimu ebintu bingi olunaku olwaleero nsaliddwako nensalibwako nekyo nembanga mukiraba mwenna ate nga waliwo n'ensonga endala ezina okukolebwa nga court ya maka bwetambula. Mwasuza mutya abawuliza abaffe mwenna buli omu gyasinziira okulaba program ya Feno court ya maka ne buli omu gyasinziira okuwuliriza. Kansuubire ti buli kimu kitambudde bulungi, mwana wa maama mwana wa taata kyatambudde bulungi, togwamu maanyi togwamu ssuubi, Omukama Katonda yasinga okumanya. Nabagamba bannayuganda tutwala obudde bungi nga twemulugunya ku ebyo Katonda by'atatuwadde ne tulema okwebaza ekyo Katonda ky'aba atuwadde. Bagamba nnyama ntono kayana eri mu nkwawa, at least sooka weebaza olw'obulamu. Abantu bameka abalina ssente naye nga oxygen abuze, covid abatta abamalawo. Abantu bameka abalina ssente nga bagambye omusawo okola ky'osobola kyonna okulaba nti otaasa omwana wange, naye nga Katonda yagambye nti nedda era nga agenda kuzikibwa nkya ku ssaawa 8. Bameka abagenda mu kibuga n'agamba ya Allah ngabirira nfuna ekyokulya ne kimubula naye naddayo ewaka. Naawe nsaba weebaze Katonda olw'ekyo ky'osobodde okufuna, olw'embeera gy'osobodde okutuukako, olw'ekyo ky'osobodde at least okusinza ku muntu omulala. Oli mulamu weeyagala, ogamba alhamdulillah, oyisa emikono mu maaso ate ng'osaba ekirala. Naye gwe buli akusangako ng'ogenda e Lubaga, n'amagundi olagawa, ngenda Lubaga kusaba, n'amagundi olagawa, ngenda ku muzikiti kusaba, nno ffe tugamba kusaala. N'omugamba mama gundi ngenda ku church kusaba, Katonda tugenda kumwebazaako tutya. Ate mulekerawo ogende wa Katonda nga muli ngalo nsa. Banywanyi bange bino ebigambo bye mbagamba omuntu omulala bw'anaayibagamba mujja mukyawa. Obutebe bwe musanga mu church zonna bugulibwa na ssente. Emisaalo gye musanga mu mizikiti, emisaalo egyo gigulibwa na ssente. Amazzi ge tukozesa okufuna wudhu n'abalongoosa ebinaabiro basasulwa. Okusereko okwenkuba n'etatukuba nga tuli mu kkanisa byonna bibeera na ssente. Naye gwe n'ogenda kale okoze bulungi okugenda okulaba Katonda wo, okumwebaza, okumusaba. Naye ffe tulina oluyimba olugamba nti nze ŋŋenda ntya ew'Omukama, ddala ddala ŋŋenda ntya nga siina kye mutonedde, nkamutonera ekyo kye nnyina, ayi Mukama kikkirize. Omugambe Katonda wange ndeese ennusu 5 n'alirese 1000. Naye mbeera ogiraba, ngenze kuddayo kutunda bikajjo, byonna bitunda ennyo ne bitambula, nja kuleetera 10,000 omugambe inshallah. Wallahi ojja kuddayo ozikole. Naye lw'okoze obwavu, lw'otakoze bugenda kututta, lw'oyinamu nsiinaamu, lw'otayina waliwo omukwano gwange omukyaliwo mu maaso gange yalina omuntu nga yamusuubiza omutwalo n'atagumuwa, n'amugamba tayinaamu, n'amulala n'agamba Sara oyinamu omutwalo, ne mugamba nguyina, ne ngukwata ne nguwaayo, n'agumuwa oli n'agenda. Twali twakatuula wano ku reception ne yeekebera, n'agamba n'emitwalo 11 giriwa. Mugamba tuva mu compound, n'ongamba ndeeta omutwalo ogusasule. Ate oli mu kunoonya 11. Ate ogambye toyina. Kati nezikuli mu nsawo kazikole ki?
kati oba nagamba otya nti siina oba nagamba otya nti nasudde nga ne zino wazeeganye dde ozeeganye mukama nagamba wo tozaagala nzitwale waliwo kasisita kange akato kanyumiza mbu kalina akantu oba kakasomere ku Facebook omusajja yagamba nemala nonda $5,000 ya Allah nkwako $5,000 nkuwa $5,000 kubanga tomanyi bizibu byennyina wayitawo ennaku 2 nalonda $45,000 mbu nazikwata nasuya naga munyazi mungu 5 gyo wagigyeko dda nondekerawo $45 munange ng'okoze bulungi era $45 tuyawaako katonda wadde 10 zonna nazitwala nolwekyo bino mbibagamba mu ngeri yaffe olondemu gwe byolaba ebirungi ebitali birungi bireke nze ne Michael ne Isaac tujja bitwala tujja kufuna byetubiwa kali ng'omukadde tujja kufuna byetubawa right yabadde ino kendeerako tujja kufuna byetubawa byetubiwa abalala mwasuza mutya banywanyi bange obulamu buli butya olunaku olwaleero at least program yaffe kooti y'amaka era ng'olunaku olwaleero twalulangirira dda lwe tugenda okugaba ebirabo ebya Valentines. Olwaleero ebirabo bya Valentine kiri ekirabo kimu kyatuweereddwa mwami Gaawa yajja mu studio muno n'agamba omuntu yenna awaana mulongo nga Valentine we agenda kumuwa ekirabo. Naye ne mbagamba nze sagala kumpaana bitali bituufu togenda gamba bane mulongo ayina eggonjebwa ne bw'omulinnyako otambula nze nnonda era nze ngenda okulonda kale tugenda kulondera wamu naye bw'ompayiriza by'essiri ngenda kukujjako mulongo munafu nde siri mukazi munafu nkola ne bwemba mulwadde tompayiriza era banange mulongo talina lubuto yenna ayina figa luluno saagala kumpayiriza kintu na kimu waana ng'owaana ebirungi ofuna ekirabo kyo namba 2 ngenda kuwa ekirabo kyo namba 1 mwami Gaawa yamuwa ekirabo kye kyekiriwo olwaleero ogenda kuba ku radio otambule nange ogenda kuba wano SMS oba tunasoma SMS naye temugambe nti nsaliriza kale abamwana mulongo SMS nayo ngitaddeko nga mulongo ye Valentines wo ate munnange olwaleero nga sinabagenda walala waliwo omuntu omu ankubidde essimu ku makya nangamba muyimbira akayimba ka birthday ka mukwano gwe naye mukwano gwe sigenda mwogera mannya kamuyimbira buyimbizi kayimba ka birthday kubanga yazaalibwa leero ng'ennaku z'omwezi 12 gwansabye nawe sigenda kwogera linnya ne mukwano gwo sigenda mugwogera mannya naye nze kamuyimbira akayimba ka birthday kubanga bwensabiddwa bwe tuba tuyimba ennyimba z'oluzungu tusooka kukololamu ne tumala buli agola oluzungu akolola bakola bati ate batya kuba ne galubindi ati bwe tumala ntyoka tuyimba happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Mr. Gundi happy birthday to you. Myaka sijja jogera naye najjo bagimpeereza newe najogera mujja kutegeera mangu naye nga birthday yo njikuwadde waliwo n'akamukwano gwange Palaso lwakuba sikamanyi bulungi mukamanyi munyimbireko wamu happy birthday to you happy birthday to you kawishi amazaalibwa malungi make a wish kale butereevu tugenze mu maloboozi gaffe ag'olunaku olwaleero era nga amaloboozi gano ge tugenda okusinziirako okulonda ani muwanguzi ffenna tugenda kuba essimu wano tulyoke tuwangule tulyoke tulabe tulyoke tumanye ani asinze kale here we go tutandise nabo ku radio omuntu yekagwe manya alina
naye amaanyi mangi bannange. The radio interface Ibrahim Mukasa gemanya gange era nga olunaku olwaleero tutunuulira abali celebrated mu radio business oba ku mayengo ga radio wano ku radio interface ku extra digest mugoba nsonga with me ankyaliddeko leero omukyala amanyiddwa nga Mulongo Sala Babirye era nga program gye tulimu emanyiddwa nga kooti y'amaka ku 87.5 Star FM eminyenye y'eggwanga. Mulongo nkwanirizaako ku show olunaku olwaleero. Nange neyanziza okunkyalirako olwaleero wano ku Star FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Obulamu bugamba ki? Bulungi alhamdulillah. Kitambula kitya wano? Bulungi. Tukolera ddala malidaali sana. Okay. Yeah. So just waliwo ebibuuzo abantu byebibuuza ebweru eyo. Ebbaluwa zino z'osomera abantu ozironda otya because abantu buli lunaku nze mbeera wano ku UBC baluwa ziyingira ezitakka wansi wa 10 buli lunaku osinziira ku kigy'onaasoma. Bwenzifuna kati nga gwobimanyi tibazeeta leka tunyonyole atamanyi. Atamanyi ebbaluwa bazireeta ewakaliga katale k'abaveterani bazireeta ku Mulongo Garments bazireeta ku UBC naye kati ennyingi ezisinga zijja wakaliga. Kyobalaba abangoberera batera okundaba n'obuveeraveera ti abaana oli bwaleeta ebbaluwa asuulamu tabubalaga nnyo mabungo by'abaana. Ne Mikalo bwe mugambye atereke musanze tuyomba wano nga Mikalo jjawo obuveera. Mikalo leeta obuveera babulabeko. Kati omuntu bwandaba n'obulala bubu. Kati omuntu bwandaba n'obuveera obungi agamba byonna Mulongo akola nabyo. Kati akaveera kamu kabeera ku gate one. Akamu ne kabeera ku Garment. Akamu ne kabeera wakaliga. Ku Sharita Beauty World. Ku makya bwenzija ne babanga nyina obuveera bungi. Okay. Naye kati ngenda kutandika okuteekangawo ensawo. Kubanga abaana b'ekkooti y'amaka bangulidde ensawo nnyingi. Kati bwenzifuna bambi nzikeberamu wakati w'essaawa emu ey'ekiro n'essaawa 3 every day. Kati olaba ndowooza emiteeko gye tuyina nti mayina issues ate singa wangambye ng'ojja nti neneetegeka nalibadde organize naye ozze ekirungi mu real me mu real me ewatali gamba nti we are going to edit oba nti kati emiteeko nsonyiweko emiteeko egyo bwe gijja oyisaamu n'osangamu bano ono agambye okufa kwa mwana ono okufa kwa jjajja n'olaba ng'okufa kungi okwo n'okuteekaawo n'ogamba bizibu bya nsi eno ono n'ogamba gano mabanja ono n'ogamba bino biki naye olumu bwe nsanga ebbaluwa nga 5 nga zaagala okufaanagana nsomako ebbaluwa emu nenzirira bali bennakopolodde ne mbagamba bwe naaba mpono solution oba nga nyina bye mugamba nammwe mugire okwo tuleme kusoma bbaluwa nga 10 nga zifaanagana kuba ebizibu by'ensana ebisinga byagala okufaanagana. Then ekirala waliwo obwangu agency waliwo kati omwana nti ayidde omuliro ebifaananyi babikuwadde avunda there is no way wennyinza kulinda nti atone ekimbe kimukubidde emyaka 5 era kuolaba YouTube yaffe kuliko ezijja kulongoosa abaana betulongoosa ebyebifuba ebyo bijja nga mwana wa nnyabo ne bwemba siikole nga nyina okujjokola nga ne bwemba mbadde sigenda oba nti ero ebbaluwa ebadde endala naye lwakuba challenge gye nsangamu nti bannannyini ebbaluwa oba wamukubidde eggulo n'omugamba ngenda kusoma ebbaluwa yo beerako ate n'osanga omulwadde yayidde omuliro ewakaliga n'omuleeta n'okola oyo oli n'omwongerayo we wava obuzibu abanga ye yakuleeta okuwa omulimo. Okay, Mulongo, ebbaluwa zino ozisomedde ebbanga eriwerako. Era nzikoye. Wangi? Nzikoye kubanga temuli yasanyu. Buno boolaba obutono lwakwa tomanyi kusoma bulondooza Luganda mangu. Neddamu abantu abamu temubimanyi ne bano bamikele. Buno boolaba tutadde wano ebbali. Bwebwo nga just akwebaza bwebaza. Temugenda ku mpewo. Naye gine natensawe. Gine emigugu gy'ebbaluwa. Bannange. Bino biba bizibu. Ebbaluwa. Ngamba nti mba mbikoye. Mulongo, ebbaluwa eno gisomedde myaka emeka? Nte simanyi ndeza 10 n'omusobyo. 10 n'omusobyo. Buzibu ki bw'osinza okusanga mu kusoma ebbaluwa buno? Obuzibu awandiise ebbaluwa gwagiwandiiseeko oyo aba ayagala nfuuke mulabe we. Challenge nasooka okufuna nti bankubiranga essimu
nyabo yegwa mulongo nti waliwo omwami bamutayi Black ampandiseeko nti tukayanira ebibanja naye nsaba ebbaluwa eyo ensonga ezo tozikwata bwotyo yo talina kyayina yi Black enda kuwa $5,000 ebbaluwa eyo togisoma natula wano nengamba ebiseera byali manager wange bamitanga Siraje yiga ti Black bwanampa $5,000 ebbaluwa nisigisoma ne Michael nampa $5,000 ebbaluwa nisigisoma nono gwe yatta omwana wa munene ngenda kusoma ziriwa ovundikira kyo tekyali kumpewo kati nemmala ne mugamba ye lwaki bankubira mangu nze bwe mbakubira ne mbagamba tingenda kusomako ebbaluwa nekyewuunya nengamba naye ensonga zino ngenda zikwata mpola kyenasalawo nga nze bw'owandiika ebbaluwa nga gye ngenda okusoma olwaleero erinnya ly'omuntu gw'ogiwandiiseeko sirisoma alisti nkumeda nti privacy omuntu oyo yadde ayinza okuba olumu nga musobya naye abaana be si basobya eyo yensobi banna radio presenter gye tulina nze mulongo babiri esaala nkwenyiziza n'ovuma abaana bange bashenta batalina musango n'ovumiramu Shamira atamanyina n'ovumiramu n'omwana wa sisita wange Kyalo omuto n'abisanga ku YouTube nga mami bamuvuma nabimulumya naye nga bo tebalina kye bakukoze so eyo challenge nagisanga kati nensanga nti bwe nsoma ku Black Mukasa nti yabbye ekibanja ate nensoma ne ku mulongo babiri esaala nti yaloza omwana wa mujjawe nga Black Mukasa anoonya babiri esaala gwe basomako luli ne banoonya ne Nakiryowo w'ejjinja mbuno ne beegatta mbu ne bakuba amasimu nti ne banvuma kati ne mmanya nti omutwe gulina kuba mugumu wagumya mutwe nemanya nti bwe naaba nkola nyina benja okunyiiza ne benja okusanyusa maneja wange ebiseera ebyo yaŋŋambanga nnyo nti tozze wano okusanyusa bantu naŋŋamba engeri gy'osomamu ebbaluwa kiringa nti buweereza kuva eri Katonda naŋŋamba kati gwe kola ky'olina okukola mu butuufu bwakyo kati ekirala challenge endala nasanganga nnyo ebbaluwa omuntu akuwandiikidde mu butuufu ng'olaba ye mutuufu okusinziira ku mpandiika ye nga bw'aba gikuwa amaziga gakukabirira naye nga ndaba mutuufu gye biggwera naye ogenda okukubira gwagiwandiiseeko Isaac ng'akugamba maama tobikoma ku ssimu jangu eno ku ground we natandikira ogenda mu field ngenda okutuuka mu field ne kamera ng'eyeesoose mulongo eyagambye mbu mulungi eyagambye mbu simanya bamuwaayiriza nga ne ku kyalo bamusengulayo dda anisona ebiryoka bibeeraawo bwe bityo anyway omulungi atulaba tulina mulongo naye we tutuukidde wano ali mu show ye akola tujja kuddangako gy'ali tukomewo gye muli era akadde kano katuddeyo gy'ali addeyo ku mpewo tuli ku radio interface ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tovaawo omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista latte art manual brewing trainings coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira Uganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gwolutuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo.
Oliko Star FM jana musanvu katonyeze 5 kyenda mukaaga katonyeze 9 emyenye y'eggwanga program code ya maka omulongo babide Sarah gemanya gange Michael kuba kusimu yo yite chairman gawa yagendo gaba ebirabo bino abo ku radio betuli nabo njagala kube simu mbulire gwe kubonnani akusingidde gwe gamba nti akoze bwati oba akoze bwati lwakuba obuzibu obusinga abamu tebataddeko mannya obulala gye buli ku YouTube oko butambula nga bwetulaba ekigenda mu maaso ali ku simu hello ani akusingidde atwale kirabo kya Valentine asembyeyo abadani namba ani okay kale gwa mulonze gwani wanje mbabiri obadde ogamba kyekirala nga mpulira ompitanga ayina kyongamba bizo byekoti yamakabye gatane Valentine ne bitabuka banange sina sente olwaleero nedda sigana ko nebwe mba ngambye nti sina mba sirina kale Star FM ya radio jowuliriza agambye asembayo abadde number 5 wano ngenda kubanga muddamu ali ku simu hello bale kuwuliriza mania asembyeyo wano tuli ku number 5 banange mulete voice empya abantu bagenda kuloza zinozo kazi ezize ali ku simu hello lero kwe kusalawo tunazizanya ddi wanje Jaliya kale namba emu yakafuna akalukamu namba 5 yakafuna obululu bubiri abaliwo katugende maso n'abalala kale jali yagambye nti wemba mu recording okuwana mulongo mu muwane nga bwayamba n'abantu abaliko omulemu yetawulidde bwe mwogera ku muntu ayina bulemu ali ku simu hello wanje mukwano nye mukwano ali akusingidde namba 5 oba alright mukwano yenda kubanga muddamu namba 5 nange nsobola okumutegeera ali ku simu hello ngabale kuwuliriza nge mukwano namba 5 namba 5 alright ali ku simu hello manna sikangende negana amaloboozi agaliwo hello mpa ku simu eno webale kuwuliriza mukwano mpa ku simu eno aneda zembane sibiwulira mbane zijeka eddoboozi eno mu radio oyo ngenda munoonya kale ntoni oyabata okay badde sembayo Robert Spearhouse ampereza wano message alonze namba emu naye afunye ngenda kuddamu ku maloboozi namba emu ne namba 5 naye ngenda kuba mpuliriza wano nsooke ndabe ekigenda mu maaso Star FM onaweereza the world's ever changing but there are some hearts that will never leave and some bonds that will never break. Yambogo Sophia, Katrina Kapulu Nanyondo, Missy Bobo, Nalubo wa Maureen, Nakaye Shakira, Muluka Juliet, Nasolo Leticia, Nalukwago Sophia, Nachuwa Kute, Lukwago Rashida, Shadia Nancha Chigongo, Nabasumba Ratifa, Maya Willow, Ogambotia, Shelly, how are you? Zozo the boss lady, Webalo Buyambi, Mama Nuru tweyanziza, Rashida Roshin tweyanziza, Nanyiti Susan tweyanziza, Naluyima Veronica tweyanziza. Nyone yazanya t-shirt yange nyajambala ku Monday, njavude mu team Shanta kutesa nantegene cape ne mask byonna. Chirabo Edith webale nnyo, Becky wa Jamie webale, Sarah Bossa webale, Nakalema Mebo webale nnyo, Nakai Mastula webale nnyo, netubuza ku Caroline Shira webale nnyo, Nangaja Rita, Shamal Abigail, Mastula, Shadia Namande, Shami Flower, Rachel Kesafina, Omugalando Omugago ow'ekikanancha, Kevin Julie, ne Nankusu Shamrani webale nnyo, webalire ddala. Kuma lobozi oba abakubya wala mu banka atikinga tobiraba buli kyamalanga antikinga ele byagamye kumulonga organiza gavera bannange
Ana bana bano nkendezeze biveera basanze mbikwesa. Bisiri yagiranga. No waliwo. Ako ngasigamanyi. Nga bokwesi megamba ala. Naye kwaliko walabako bibaawo. Omwami Kafuma yali agina ku kyalo ng'omala kunaaba bigero gendayo. Oli ku Star FM. Kamba w'amaloboozi tusobola okulaba ani awangudde. Tukyali ku namba 5 yakyasinze yakyali sambanne enkuule. Ani amulonzi? Ati bakuba ku radio. Sarah, nkwagala nnyo nga lavu kwayagala lavu. Nziriŋŋana erinnya lyo nga mulongo bw'eddiŋŋana eri Antoni. Wammalamu ekyalo nga Antoni kye yamala mu Sarah kati akuza ne birthday. Mu bulamu bwange nkujjukira nga Sarah bw'ajjukira birthday ya Antoni. Nze ne bw'onvuma mwatusinyiiga. Mbitwala nga bya bulijjo tebindya. Nga bwe bitali Antoni nga Sarah alogotana ekkooti y'amaka ekiro. Nsaba ntambule naawe nga babiri bw'atambula n'ebizibu by'ekkooti y'amaka. Ombeereddewo mu bulamu bwange nga mama Nansi bw'abeererawo mulongo mu kkooti y'amaka. Oli bodegaadi wange mu bulamu bwange. Oli bodegaadi nga Hadija bw'ali ne mulongo. Omukwano gwo gundeetera okulowoozaako ne bwemba nkooye nnyo nkulowooza. Nga Sarah bw'atabulwa budde bulowooza ku Ntoni kuba abeera amwagala nnyo. Erinnya lyo limpa essanyu. Nga babiri bwawulira erinnya lya Ntoni n'asimayiringa. N'ekirala nkwagala nnyo tewali ali ku nkyayo leeta essanyu mu bulamu bwange ne nkulowoozaako buli kiseera. Nga Nnaalongo Kasasa bw'alowooza ku baana be bonna ate era nga nammwe mumulowooza. Nkwagala nnyo Sarah. Nkwagala nnyo mami Sarah. Kati ngenda kuzannya namba 6 7 8 9 10 osobola okulonda ku ntandise ne namba 6. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gw'omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bw'oti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira Uganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Aba celebrated radio personalities mu ggwanga Uganda era nga wotulabira wano tuli mu studio za Star FM 87 mulese ekitaala kyonna kikubienze natandise okutuuya na butuuya. Tuline mulongo Sarah babirye mama wa Uganda, mama wa Africa. Abatulaba mulongo bali agadde okumanya abantu bano bonna out of 100 abakukabirira ne bajja gy'oli oyiseemu eddoboozi lyabwe ebweru eyo liwulirwa ensi babeeko n'obuyambi bafuna mu ngeri emu oba endala. Abantu abatulaba bali agadde okumanya at what percentage abantu bana bayambibwa batya era bameka ababayambiddwa ku buli 100 abaddukira gy'oli.
tufuba okulaba nti ku 100 abantu 99 bayambibwa kubula nga nsula ntunula kyobula nga nkola okulaba kiruma nnyo Ibro okujja ne weeyambulira omuntu n'omubu okweyambula I don't mean okujja but okweyabiza weeyabiza you pour out your heart omuntu oyo number 1 agenda okujja ewuwo ng'essuubi lyonna liri mu ggwe agenda okujja ng'alemeddwa tolowooza nti asookedde wuwo era ne bwoba bulwadde agenda okunyumiza nti neŋŋenda bwe nti ajja ewuwo nga ggwe essuubi lyakola ki lyalina era lyasigazza tufuba okulaba ngamba tu because me we work as a team abo abantu abamulongo abamuwuliriza babamulaba bejjamu nnyo naye ate be bakola ekkooti y'amaka watutuuka ekiseera nga twetaaga obuyambi financially kati ebbaluwa ne bbaasa esembyeyo okutuuka ya buyambi eweerezeddwa the heroes online kkooti y'amaka erimu munusu omutwalo gumu kati omuntu ono oba abantu bano bwe tuba twebaza ekkooti y'amaka gwe togenda balowoozaako naye ng'ate be bayambye omulwadde okuwona maama oba champion oba mulongo ŋŋenda mu kiyungu naye nsangayo abaleseyo enku nsangayo abakumya omuliro mwana ngereeta amazzi nze sijja kwewa credit nzekka nedda credit yange oba ekkooti y'amaka oba byonna tubitwalira wamu ffenna ng'abawuliriza abalabi ffe kennyini abali wano Ibrago kennyini oŋŋambawo nti maama omukyala eyo ne ba contribution tukakasa naye nga tufiirwa tubajjanjaba nze mulago ku mukyala bamumanyira okuba kati nk'oyo gendayo noweerezayo omulwadde ne bagamba mulongo tukole samples tukole kino ne mubikola naye mungu nga bwatyo bwageze bakuya ne bagajja ngono n'omulambo olubaga mbajjayo emengo mbajjayo waliwo we tujjanjaba ng'ebimba si bya malwaliro mazungu ffe tulina ebimbe ebisaana b'amasheeyi ebijiini ebimbe ebiganda mayembe agogerera mu bantu n'omutwala ne bamujjanjaba ne birema n'okufa n'afa abasinga okujja gy'oli ku buli 100 bameka abajja nga beetaaga bujjanjabi buzungu era bameka beetaaga obujjanjabi obwaffe obw'ekizaalwa n'obw'ekiddugavu nga dduwa nga sigwonsalirawo nze nsalawo okusinziira omulwadde bw'afaanana eggwe osalawo bw'okkakkana bw'otyo ojja kukakkana ekkooti y'amaka etambulira ku kulowooza kw'abantu najjanjabako omulwadde yajja wano n'aŋŋamba mujja we yamuloze avaamu obukiringi bw'embuzi obukiringi constipation be yagendanga mu toilet okola ti ng'obuntu bukaluba ate nga bleeding nengezaako mulaga nti nengezaako mulaga nti constipation n'agaana nga takikkiriza takiyingiza mu mutwe newaka okuva lwe yajja najja ewaka nze kwe kutandika okukola obukiringi nategeera nti mental ayinza okuba nga takyalya bulungi takyanywa mazzi bulungi ayina ebirowoozo bingi nafuna constipation nagezaako okutwala omukyala mu ddwaliro yagaana kyenava nkubira dokita dokita naŋŋamba agaanye nti ye nemugamba dokita nambuza oyina emyaka emeka nengimubuulira naŋŋamba ngenda muwa eddagala empeke 2 azimira kiro ng'agenda kwebaka nze nenzirira empeke 2 enzikoona waliwo eddagala eribaawo erya green nga teriyina bulabe nenditabulamu naye mugamba nuuna ng'ogenda okwebaka bw'omala onywa ekikopo ky'amazzi agabuguma omugambe gwe mujja wange nvaako sijja kuddamu kukola bukiringi mulongo ampadde eddagala kumba ali ku mpeke enzungu yajja bakaligana ngamba natowolokose nakoze embiro tansobolera leero ngenda mulumba ne mugatolumba totawaana kati abamu najja nga alina kansa n'agamba okuva lyali omwana we bwe yamugja ku mabeere ebbeere lyagira amugja we yali amugambye tagenda kuddamu kuzaala omwana yamuluma nnyo kyamuluma nga mujja wange alaba nzadde ogenda mu ddwaliro okukola ki nti kansa then ate nebaza n'abasawo kati abazungu abazungu bavuddeyo nze bankwatiddeko batandise okugamba abantu nti naye ng'ekyuma obulwadde bubuze oli muntu mukulu baako kyokolako banga tukujjanjabya obulwadde bukoze eki kati omuntu najja n'ebibaluwa by'eddwaliro nga biyitirivu naye ng'obulwadde tebukola ki tebulabika tebukyuka kati
okyawo nga mmanya nti seeka wange oliwa muntu wange gwe mmanya tabula haba obulungi aliwa tubiruddemu mbikoledde ebbanga nyina experience abamu kyobalaba mutunulako nentegeera naddayo n'agamba mulongo seeka oba mulongo musawo oba mulongo kiki out of experience ebimu okiraba nga naavaawo kyekibadde kizibu kye n'omulala ebweru eyo abantu balina engeri gye bakureetinga abantu balina statement gye bagamba nti oyo mulongo babire kakonge ka kukubo akeekoonako yagweri oba wolaga kulabawo oba toyitawo nze kyemmanyi mukama kyeyampa nti simanyi kutankuula ntalo mpayo omuntu omu yibra ate wali nga tetuli ku bino vaayo omuntu omu mu Uganda ogambe nti mulongo yava ku byakola nanningiriza mumpe tewali kati gwe lwaki oba omalako olutalo we luba lukulumbye olw'eŋŋanga otya silw'eŋŋanga kubanga sirina nsonga lwaki ndwa eŋŋanga bw'oba onneŋŋanze buuza nti ompangula otya ndekyemanyi nti mukama alwana entalo z'abantu tayinza kukkiriza okaabe nga tolina musango mulongo omulimu guno gwokola gwa ttendo out there people appreciate abantu balaba results ba appreciatinga however era mu mulimu omulungi mubaamu abagwerimbikamu ne bakoleramu ebikyamu mukoze mutya okola otya abantu banaamanya batya abayaaye n'abatali bayaaye bagamba nti omuntu bw'aba akwagala tomunnyonnyolera bbanga ddene ate atakwagala ne bw'omunnyonnyola ennyo asigala takwagala mulongo ye brandinga waliwo kyoyinza okwogera ye amanyi mulongo n'agamba ekyo tasobola I cannot stop them from talking era nze ngambanga nnyo omuntu abeera bampandiiseeko ekigambo ekibisoma ate nawe bw'oba onyumya yongeramu by'owulira by'oyagala gwe londako story oba ogitwala oba togikola ki era mutayinza kuvayo nti yampandiiseeko ne muddamu oba nti gwasoma oli wa ddembe okutwala obutatwala okwongeramu obutongeramu saayita muntu yenna ne mugamba yagala mulongo oba muwulirize omuwuliriza wange yampuliriza nanjagala okusinziira ebyo bye mumukolera so byensitikingako ate n'atanjagala aleka yankyawa okusinziirako ebyo byenkola ate sigenda kubikyusa kubanga mmanyi bye bituufu so si pleading era sisaba kwagalwa era sikola nze kisanyusa muntu abo bammanyi abawuliriza bange nze nnyomba ntabuka ajja musomo nga ayagala ogendere ku byayagala nedda bw'oba oyagala ngendere ku bibyo tewandize ozze ng'oyagala magezi kuva eri ki nkitegeera abantu beerabira nti gwe obwongo bwo bwe buba bulwadde buba tebukola bulungi nga bwa mulongo oba n'obusungu oba n'okunyiiga oba n'ebirowoozo ate nze jjozze sibirina kitegeeza bw'oba ozze gyendi wuliriza kyenkola ki kyenkugamba otwale kyenkugamba oba tukiteeseeko oba tukirowoozeeko so kati nze sikola kusanyusa muntu yenna kyali kisa kya Katonda okubeera mulongo ow'olwaleero si magezi gange si kutegeera kwange si kwagala kwange wabula nteekateeka ya Allah era njebaza bwe nabadde ntandika programu eno wabaddewo nagambye abantu tusiimeko nze nsiima Katonda ku makya mu ttuntu n'olweggulo era sina kye mubanja mulongo oli mukyala musiraamu katuliki ndi mukyala mulokole obadde okomye tokoma wazze kumanya soko biddemu oliki oli mukyala musiraamu oli mulokole oli mukatuliki oli mukristaayo oli mu advent ate ndi mukyala agendya ku culture yange mu Muganda nasooka kuba Muganda ku luuyi luli nzaalibwa nesooka kuba muwala ezo rights Katonda ze yampa okitegeera togenda binzijjako era byonna osobola obitwa nti oyinza kunzijjako Buganda kuba toyinza kukyusa bazadde bange toyinza kunzijjako being a girl kati ndi woman kati ebirala gattaawo oluuyi luli olw'abasiraamu mu mbeera gy'olimu endabikayo ne wootuusa olwaleero olina obusobozi obugenda okukola hijja ne umura enteekateeka ziyimiridde ziti ani akugambye nti ndi musiraamu nakukwatako ne nkutwala luddawo
Radio Interface ku Extra Digest mugoba nsonga. Inshallah. Extra Digest ne Radio Interface. Mulongo, ate okugenda e Roma Italy wa papa. Ani akugambye nti sigendangayo? Ekyo kyaggwadda. Ani agambye nti sigendangayo? Ategeera. Nga tuvudde Mulongo. Free time yo off radio obeera okola ki? Ekibuzo nkikoye mbeera waka. Ntuuke waka wange saa 12 everyday kasita batabayo shows. Ne naaba nenywa chai saawa emu netandika guno omulimu gwenkugambye ogw'ebbaluwa paka saawa 3. Ndya ekyeggulo kyensobodde nengenda nenebaka. Monday to Sunday nenyina ba sisters bange bano kati obulamu bwange obwo babukoowa batwalako out. Bakutwalako out. Nayo lwampaka. Naye okuva le bakikola ndabanga nakyuka bakikoledde kati emyaka ngenda. Kikyuseemu sikyakaaba nnyo sikyabirowooza nnyo omanyi obisibamu emisana n'obiddamu ekawungeezi ne weebakanga byolota n'obasanga nga bakulinze ku radio balaba wano kwegamba n'obigolokokerako kuba olina okwongera okuyisaamu ebbaluwa gy'ogenda okusoma. Buli muntu akola omulimu ogwefaananiriza ku gugo bwe guti aggukira mu kufuuka munnabyabufuzi kubanga aba alina abagoberezi bangi era bafundikira beesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo kubanga babeera ne fan base y'amaanyi. Abantu abweru eyo balinayoko essuubi Mulongo okubakiikirira ku kifo kyonna eky'obukulembeze oba ofiisi yonna mu ggwanga Uganda. Bwe neesimbangawo ku posti yonna bengayiridde banaite mu mpaakalulu banange tompaakalulu nomala ontikinga njagala bambale 0 babale akalulu ka Mulongo 2 nga tofunyewo wadde n'akamu. njagala ne mamange takampa Dwaki? sajja kwogera bingi naye sibyegomba. Sibyegomba ndowooza Katonda si gye yanteeka. Okay. Kati ate n'obuweereza buba bwanjawulo Ibra. Shehi muweereza, Father muweereza, Reverend muweereza, Omulongo 2 Sarah muweereza, omusawo ali Emmengo ekibuli n'emulago muweereza. Ffenna tetujja kgenda mu byabufuzi. Abaliyo batuweereze tubawe ebirowoozo byaffe nabo babituuse. Naffe abali eno tubeereyo tuweereze mu ngeri yaffe. Abawagizi bo ngenda kusibula mama wange naye abawagizi bo abawangaalira kuno okwaffe Uganda bakusisinkana mu misomo gy'otegeka. Abawagizi bo ab'e Bulaaya n'abalwadde bo ab'e Bulaaya obasisinkana otya era dde? Bakuba direct essimu zange esooka eri 075 2 10 11 13 eyokubiri eri 077 6 10 11 15 bakuba direct. Tewaliwo nteekateeka ya kugenda kukuba kuŋŋaanyiza eyo mu misomo eyo Bulaaya bunaayira gye bawangaalira. Inshallah baba tusobozesezza naye bankubira direct bampereza SMS ne tukola kye tusobodde. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero tujja kusigala nga tuwuliziganya. Mulongo 2 Sarah tali ku Facebook. Kikulu nnyo ekyo. Tali ku Twitter. Kikulu nnyo ekyo. Tali ku Instagram. Kikulu nnyo ekyo. Nze sibimanyi. Toliko kubanga tobimanyi. Siriko kuba sibimanyi n'obudde ndoza sijja bufuna. Nolwekyo walina ekibuzo kye wambuuza nti abantu balabadde ekituufu. Nakaya n'abannange siri ku imo siri paka lwe nakoowa. Ati baba bakimanyi nti sibiriiko. Gwe page nga weeyise Mulongo nga bakwatakinga nga bakuddamu. Kyekiri nti gweokola ky'olina okukola Katonda n'omuleka n'akola ebisigadde. Mulongo 2 Sarah siri ku imo bwe mbyogera obubi nze si bikulu kuba si byebingulira emmere. Imo Instagram Facebook Internet waliwo Skype waliwo TikTok TikTok ebyo mu byanyina okumanya si bye birimu naye nga baliyo bannyumira mbyagala babindaga binsanyusa life nayo nnungi naye siriyo nolwekyo omuntu bamusangayo nga yeeyita Mulongo bambi nsaba omunziriremu nti maama oba Mulongo oba champion oba nabigumira Mama Africa ani tali tali ku mikutu egyo ndi ku YouTube kwokka kooti y'amaka
n'olaba program zaffe zonna eza YouTube n'olaba program zonna ate n'oyamba Ibra abantu mubakubiriza okuyamba kituufu gw'owulira otya Ibra ng'omuntu akuwadde omutwalo n'oguteeka mu nsawo to be sincerely realistic owulira otya tosanyuka osanyuka era kiba kirungi kati olowooza gw'oguwadde agenda kusigala ng'akusabira atya naye abantu baagala okufuna ate tebaagala kugaba akuwa gw'owa ne Katonda bw'ogaba naye akuwa akuddizaawo bwojje bayimiriddewo mu kooti y'amaka nga tusaba buyambi naye oba toyambye nze yamba omuntu yenna ali eyo ebbali naye oba toyambye wa kooti y'amaka era nze nsanyukira nnyo bwe ntuula ku TV bwe nti ndaba omuntu ayambye omuntu netuula nga ndi ku mawulire nendaba omuntu ayambye omuntu netuula nga nendaba omuntu ayambye omuntu nsaba nesibule mu programu yaffe eno eya mwami Ibra Tako mwami Ntoni mutumireko alaba nnyo waka wange ampagira nnyo mwana ayingirira amaka ga taata wono tibwesayo ngoba nangamba tisitumidde anti yangamba nyina okwewombeeka ngo namutumira nankolodde musogera oluzungu I know bannanga oluzungu n'okwekoloza ngambye kwaze mutumire omulongo babiri Sarah gemanya gange natumira omwami wange omu bwati agumidde ebizibu byange agumidde eddalu lyange agumidde empisembi zange agumidde empisembi ennungi zange agumidde buli kimu kyonna ekyange we bali kunjagala Mr. Nyombi mwami Ntoni omu bwati nja kwagala nakwagala era ndi kwagala foko tutambulira triangle bekat ojja kumwagala omwagala era oli mwagala bw'ova osibira kuwanga to radio interface ku extra digest mugoba nsonga Ibra K Mukasa gemanya gange olunaku olwaleero tubadde ne mulongo Sara babiri mubeere bulungi mweraba see you next time gwawulira nga sibula ali ku bibye wano tugenda ku simu okulaba ani alonze tusazeewo leero tutunulire kye bayita radio ye kabaka w'ebyempuliziganya mu ggwanga Uganda enkolagana ne Chameleone eri etya kati si nnungi I'll be open with you mwabataagala sasula kyokka ku nkomerero y'omwaka mu kampani ekoza amagoba mangi ekoza amagoba mangi ani sente zitutte olina okukkiriza nti Simon yansinga sina nsonga lwaki nkuyoola ebigere sina nsonga lwaki njogera kino nakiri omanyi abantu bagamba nti abamawulire tusabiriza nnyo naye waliwo kye bayita economies of scale advantages z'ofuna olw'obunene bwo ku radio olw'okuba is a game of imagination and perception. You create perception. Abantu webweru bwe balowooza you over 70 years or 60 years. Ngenda kuweza emyaka 4 ngenda kusomesa.